So ku Sunday nabagamba nti nalina obubaka obulungi obw'obbawa obwali buvudde ku Life Builders Church wa Pastor JJ Ebulinga, but remember Sunday yali very tight nti kwe kwali anniversary eya Pastor Tom Mugera wamu ne mukyala we omulungi Pastor Justin Mugera we bali ba celebrating emyaka 37 mu bufumbo. So I had a lot to give you people yensonga lwaki buno obubaka saasobola bubawa olunaku olwo, naye ate ne mbasuubiza nti nja bubawa kati munzikirize mbeere nga mbubawa olunaku olwaleero. Obubaka bwali bungi era balina abagenyi ab'enjawulo nabo bogenda okubanga olaba mu katambi kano gye kaggweera mbakuteereddeyo, era nga ku lunaku olwo Pastor JJ wamu ne Life Builders Church bayimusa abaana abazadde aba King David Primary School eryo nga ly'essomero erisangibwa Endejje eryafiirwa abaana we bali bagenda ku trip, bwe batyo ne baba nga driver bw'atyo yaluzinga control nafuna akabenje akaviirako obulamu bw'abaana bangi okubanga bava mu bulamu bw'ensi eno, era nga yitogera mu kaseera kano omuwendo gweyongera kulinnya. Nawuliddeko nga kati bagamba abaana tuli mu 35 omuwendo gw'abaana abakafa. Tujjukire nti mwalimu abasomesa 5 abafiirawo ku sport nga mwe mwali ne director ow'essomero. So baneeno Pastor JJ azze nate okubanga abagumya, azze nate okubanga abasabira, era naye agambye ekintu kiri unusual. Mutosobola kungamba nti basi zifunye obubenje ate nga za masomero gokka ne zifuna obubenje basi 3 mu period ya wichemu ate gwe n'otulabito zino gamba just ako kabenje. Nagamba mukwano gwange wonna wooli kyonna ky'osobola mu byonna by'okola fisangayo at least 2 minutes oyimuse abaana mubeere nga obateeka mikono gya Mukama, si babo bokka wabula abaana b'eggwanga, kubanga munnange tosobola kumanya Mukama Katonda yekka yasobola okubanga atukumira abaana. So n'olw'ensonga eyo n'atusaba buli muzadde abeere nga kwata omwana we okumuteekanga mikono gya Mukama Katonda nga tonamusindika ku ssomero nga tonakola kintu kyonna, sokanga okwase omwana oyo omuteeke mikono gya Mukama Katonda. Kansooke nkuwe Pastor JJ obubaka buno obeere nga obwawulirako nga buva mu kamwa ke. Eat the food ogitwale gy'ogitwala and take it where it's supposed kalina to go. Ogenda zizimba You're going to build flats. Mwalabye wanika emikono gyo tusabireko. Raise your hands up and we pray for King David. Kyenkuteko yazimbye ennyumba yagisuzeemu emyezi 3. He built a house and slept in it for 3 days. Amaka amalungi n'agenda and he died. Kyokka kyokoledde Katonda That you've done for God kyogenda okubeera nakyo mu nsawo kyoligenda nakyo is what you will go with in your bag. It's what you will go with. Abemutunde gulo nabasabye ne bansabirako ne Friday. Those of Mutunde prayed for me on Friday. Dakiika 2 sabira abazadde abo. Pray for those parents in only 2 minutes. For the God to strengthen them. Omusajja yafiiriddwa abaana bana balamba. I saw a man who lost 4 kids. Bonna nga baweddewo. All of them were gone. Leka tubaweyo eddakiika 2 ku 3. Let us give them 2 to 3 minutes. Tubayimuse mu maaso ga Mukama. Raise them in the presence of Kitango God. omulungi twagala okwebaza. Twagala okuteeka abazadde aba King David. Mukama twogera okuteeka essomero eryo. Tuyimusa abaana abafunye ekyekango nga bannaabwe bonna bafudde Mukama naye bagenda kudda mu klaasi y'emu naye nga tebakyabalaba. Omwoyo omutukuvu Mukama gw'osobola okukwata emitima gyabwe, gw'osobola okukwata abazadde abo, gw'osobola okusangula amaziga, gw'osobola okwogera ebigambo ebyebuziba muntu yenna kyatasobola kukola, gwasobola okumaamira omusajja oyo eyafiiriddwa abaana 4, gwasobola okumaamira omukazi oyo eyafiiriddwa abaana 3, gwasobola okumaamira famire eyo eyafiiriddwa abaana 3 ne maama n'agenderamu. Taata ffe kye tulina kye tusobola kukola naye tubatadde mu mikono gyo. Tusabye omukono gwa Katonda gumaamire amasomero gonna Mukama agafunye ebizibu, tugamaamire n'ekisa kyo. Maamira omukono gwo ogw'amaanyi, kwata ku baana baffe abatambuza ebigere nga bagenda, abazadde be bavuga nga babatwala Mukama. Taata bonna bakwatire ku ssomero gye bagenda. Katonda omwesigwa ekikanga bwekyo mu ggwanga lyaffe Mukama. Taata leka okitusumululemu ng'abazadde Mukama, ng'abasomesa Katonda omwesigwa, tusumulemu ekikanga bwekyo. Omukono gwa Katonda ogw'amaanyi n'okuteesa kwa Katonda okw'amaanyi Taata kusobola okulabika. Tukwaniriza mwoyo wa Mukama, kitiibwa kyo leka kigulumizibwe ng'oleeta omukisa ogwo gye bali mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amen. Amena.
kusabye nakisabye ab'emutundu eggulo gy'empeereza I requested those in buli lunaku ng'omuzadde every day as a parent, funirayo eddakiika zo 10 get 10 minutes mu ssaalayo in your prayers oyimuse amasomero and raise the schools, oyimuse abaana raise the fe children. abagenda mu masomero We who go to schools, ovaayo ng'omutima gukuluma you come out with the heart that fe pains. abakansolinga abaana Those that counsel children, buli lunaku mmande embeera emutundu nga nkansolinga abaana abazadde babandeetera every time I counsel children on Monday, parents naye bring naawe them to waliwo me. weekaza obwekaza Also, sometimes I just get, naye ng'owulira amazziga but you feel tears. olaba abaana bakomyewo nga balidde ebisiyaga Children coming back, olaba abaana bakomezzaawo nga bagudde eddalu they come banyedde back when they enjaga are mad hungry. omwana omulala bamundeetedde n'empuli ekizimu kyamukutte n'akwatira mwana munnaawo deputy yamusanzaawo ne mwana munnaawo A demon attacked a child and the deputy found them. n'ogamba amaanyi yagajjewo ageyambula So where did she get the strength to Mukibiina. unnaked herself in a classroom? nebadde mugane muga mwana wange kyazze kitya I was asking how did it nagamba happen? omuwala wa siniafo yaŋŋambye And say the child of senior four told jangu me, tusegukeko you come. tamukwanangako Never conned her. ko banne nti mugende musegukeko And the friends were like, go and do ffe it. katubeere wano tubakettere Let us be here and spy for you. tica yayise eri edi tica n'abasanga The teacher passed behind and olaba found waliwo them. ekintu ekitali kya There is bulijjo something that is unusual. waliwo ekintu ekitali kya bulijjo abazadde Something that is unusual, badde parents. nkusaba wadde gweoyinza obutamanya abaana tasobola kubuulira kyayitamu I request you might not know what naye the child is empangayo going eddakiika through. 10 But give me only 10 minutes mu ssaalayo in your prayers. tubayimusa abaana We b'eggwanga raise the children of the nation mukama abasinkane for God to bye intervene them. batasobola What kwewangulira they cannot win for themselves. tufune amaanyi amalala Get mukama more strength kyovula from the obuweereza Lord. bw'abaana bunzija ku rediyo That's why I come from the radio for the batompulidde ku ministry. rediyo manya ngenze mu You've masomero not heard me just now. I've ne gone to leero a singa school. tekibadde maama tubadde tulina buddo ss Even baatuyise today we had Budo SS if it ku wasn't sande for the tugenda mother. mubende mu amen mu On Sunday we basirikale are going to Mubende in the soldiers. basirikale balina emmundu The soldiers have bakuba guns. emiggo They beat, naye nabo emize gibasukkako but they also have naga characters. musumba jangu And they're like, Pastor, come oyogere and speak. so omulaba atajetinga omulembe guno The enemy is targeting this naye ne katonda generation. agenda kwekulizaamu abaana But be also mu the linnya Lord is lya going to yesu grab his children in the name of Jesus. so abazadde mukama abatwere nnyo omukisa May God bless the era parents ne so bw'oba much. ng'oli muno And even if you are here, otwetaaga ku ssomero you need us at your oba oli school, tica either you're a oba teacher oli edi tica or a head teacher, tusobola okujja ne tukuwaayo time that we can come and give you some ne time. tujja ne tusomesa We come and teach. kama yeebazibwe Praise the Lord. musumba tom yampa team Pastor Tom gave me a team. musumba anod mumumanyi You know Pastor Arnold. musumba emma You know Pastor ne Emma. musumba dani mugerwa Pastor Dan tuli tiimu Mugera. y'abantu bana abava emutundwe A team of 4 people nze from Mutundwe. ngikulembera I lead it okutambula mu masomero to move in nation so naye schools. omukisa ogwo That opportunity, bawandiika buwandiisi bbaluwa just write a ne letter. batuyita They call ne us, bagireeta ku reception bring it to the ne reception. bwe mba nga nina akatuuti kenkanawa Even if I have a bigger as long as pulpit, ngenda mu masomero Kastamba, I'm going to muzeeyi schools. atuwa chance eyo Father gave us that kama opportunity. yeebazibwe Praise the Lord. banaye munzikirize Allow the Lord that the tuli pioneer nayo olunaku we are olwaleero with her today. pioneer wa women of The significance pioneer of abakyala ab'embala. tuli nayo wano olwaleero We are with her today. simanyi ba mwami jjuuka atuuse naye olw'obuvunaanyizibwa obungi tulina obuweereza bw'amasomero We have that ministry of schools. so olwaleero mukimanyi bulungi tubadde buddo ss And today, you know it very well, we are at Budo SS. so tubadde tulina okukola enteekateeka teffe tubeere wano bannaffe abalala babeereyo We had to plan for us to be here and others go. olwa mami waffe ali wano olwaleero Because of our mother that is here today. tubadde tulina okuleka ebirala byonna And we had to leave everything else olw'omukisa omunene gwe tulina for this great opportunity that we have. simanyi bwe nsobola gwogera I don't know how to speak it. simanyi bwe nsobola kutandika I don't know how to start. naye mu ggwanga uganda But in this country, Uganda, tulina oba bajjajja b'obulokole we have the grannies of salvation. bajjajja b'obulokole The grannies of salvation. bajjajja abakuuma doctrine The grannies that keep enjiri entuufu. abakuuma doctrine yenjiri entuufu abakuuma ensomesa entuufu That keep the true doctrine. era nga omu ku be tulina And one of them that we buli have, muntu yenna gwe yandibadde yeesunga that everyone would be buli excited muntu of, yenna gwe yandibadde ayaayaanira okuwulira that everybody would have yearned to hear. bamuyita musumba alex mitala It's called Pastor Alex Mitala.
Musumba Alex Mitala Pastor Alex wamu Mitala, ne Mama Alex Mitala together with Mummy Alex Mitala, bakoze omulimu mu ggwanga lino ne wabweru w'amawanga. they've done a great job in Uganda and outside Uganda. Neebaza Katonda I thank God nti nasobola that I managed okufuna omukisa to get this opportunity mwaka gwa 2005 in 2006 nga nakazaala bebi wange after giving birth to my ne baby. bampa omukisa ogenda okusoma mu ssomero baliyita Fompsom, I was blessed to go to that school, a school of ministry essomo ery'obuweereza, ekulemberwa Musumba Alex Mitala led by Pastor Alex wamu ne Mitala Mama Alex Mitala. and Mummy Alex Mitala. N'ensoma amasomo ago I studied agankoze obulungi mu buweereza. there those things that have made me well in ministry. Era musumba wange Reverend Henry Nsubuga ebiseera ebyo And my pastor Reverend Henry Nsubuga at yandaba that nga time ndimu okuweereza saw me that I was yearning to serve, n'aŋŋamba weetaaga okgenda ku Fompsom. and it was like, you're supposed to go to Fompson. Ate bwe twamalirizaawo And after that, ffe nno twagendangayo, njagala kukulaba abantu, twagendangayo buli nga nkomawo wiikendi. we used to go in boarding and come back on weekend. So gwali mu kusoma munene nnyo. It was a great opportunity. Ate wakati awo And in the midst, ne mbambuulira nti ate ne Mama Mitala I was told that also Pastor alina Mitala omusomo ogw'amaanyi ennyo ogufuula abakyala okubeera ab'ebbeeyi, that makes women to be precious, abakyala okuba ab'embala. women to be of Bwe character. gukwata ku mukyala tegukuleka kyekimu. When it holds a woman, you do not remain the same. So mu masomo ago ge nasoma Those studies that I studied, nayagala nnyo omukazi gwe bayita Deborah. I loved a woman called Deborah. Ne ŋŋamba oyo Deborah ngenda mwesibako, I said, I'm going to attach nja myself to kubeera nga Deborah. Deborah. I will be like Deborah. Era amazima And truly, Deborah yali mukazi mufumbo, Deborah was a married woman, at the same time nga nabbi alagula, and she was a prophet. at the same time nga she's a At the judge. same time, a judge. So nange neebaza Mukama eyembala nengi developinga. I thank God I also got that character. Kati byonna mbikola olw'ekisa kya I do Katonda. everything by the grace of God. Sobola okwogera ebintu bingi, I can speak a lot of naye things, twebaza Mukama olwa mukyala Sally but we thank God for Mrs. Sally, kubanga ye bwe yakitegeera because when she got to know agenda it, okuŋŋamba ng'oli maama wange wadda. by the time she told me this was my Ne man mugamba for long, bw'abanga ogwo omukisa I guzze, said, if that opportunity has come, simanyi bantu mwoba I mukimanyi, don't know whether you people ne nga know bwe it. babanga batuwadde And I senta was like, they've given us a ne center. bagituwa wano ku Life Builders abakyali mu Giving it to us in life tenti, builders who are still in the tent, abatannaweza mwaka gumu n'emyezi ena. who are not yet even Ne a mugamba year. ekyo I said with abantu that, baffe basooke bakisome banaategeera obulungi let bwakyo, our people first learn it, they'll get to know naye its abantu goodness. baffe wano But our people njagala here, tugatte I engalo want us to join twebaze hands Katonda and thank God olw'omukisa for this omunene, greater opportunity. ate ne batutikkirira wano. And we also graduated here So wamu nange together with mami me. yakedde dda, Mami came, nze wenkubidde Ali. essimu nga baŋŋamba yatuuse dda. by the time I called, they told me she's Obwedda neeraliikira arrived. tenti yaffe ebbugumu, I was scared of her hotness. naye mu masomo ago yatusomesa omukazi atuuka leeti mu kkanisa. But she taught us a woman who comes late in Waliwo church. eyajja baawe bwe yajja, mujjukira omukazi oyo baawe bwe yajja n'alimba, When the husband came and n'ajja lied, n'atuuka leeti mu she kkanisa. also came late in church. Ebigere byakoze bitya, naawe bikole bitya. And she also Kati baatusomesa essomo eryo teri kutuuka leeti mu ki, There is no coming late to naye church. lwakuba nti ffe obuvunaanyizibwa ova eno mu masomero n'odda wano But because of the much responsibilities, n'obuweereza obw'enjawulo, with tugatte different engalo. ministries, let us join our hands. Mwami Jjuuko jangu wano, tekyebeereka jangu. Jangu twanirize mami, maama w'amawanga. Engalo zikube ng'ozikubira Yesu, akalulu kongere ng'okawa Yesu, ekitiibwa kiddire Mukama. Go back to God. Wow, it's a pleasure. Kyamuwendo nnyo. We are humbled as life builders Ngaffe aba life builders. to have Mami Mitala Okubeera. Alex Ne here, Mama Mitala Alex wano. Mama Catherine Mama Catherine Mitala okuba wano. naye We are wano here with her ng'agenda today. tuwa omukisa mu saavisi She's going to y'olwaleero. bless us in this service.
abakalokoka nga tobitegeera kubira kuba engalo ojja bitegeera mu maaso If just God and self, just clap, you'll understand them like